eyanzijako virginity nga temumwogerako oyagala mutugamba Kyagulanyi yanzijako virginity nga temumwogerako mwogeraku mmwe byomumanyi kubanga era we mwakoma okutegeera gwe bagambya neegaana twabeeranga wali eri ekamwokya nga ku Mariandi naye wa Antoine tebajjanga baba bayaye bakyagulanyi biki okuddamu statement eyo kati byeyogera lowooza njogera byakuddisa mwanyi mugenda kuvaayo mu nvume ye njagala lumbuye oveyo yogera omutuufu eyanzija ku virginity tokwata butambi buno bukookere bwe mwateekawo gwe yogera ebituufu nti Kyagulanyi ye yajjako Namyalo virginity okay oye ajati Namyalo yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine ye yamujjako embuzi omanyi mu Uganda sebo abantu beewe emirembe era njagala kutegeeza nti mu Uganda wosanga enkima ng'eyimiridde ku kkubo kamuje ng'ayimiridde ku kkubo akanga badde akuba jambo eddembe liri mu Uganda tugenda beera nga tutuukayo era tugenda kubeera nga tubyogera Uganda Police evuddeyo neeyita abavubuka abagala okubeera nga beegatta ku police kyokka ng'ate olunaku olwajjo twalabye General Museveni ekaweweeta ng'agenda mu maaso n'okubeera nga alambula ku basirikale ababadde bamaze okubeera nga bakola training olunaku olwajjo nabyo twasobodde okubeera nga tubiraba kyokka gye buvuddeko His Excellency Bobi Wine yavaayo n'agamba abantu ng'asinziira mu ggwanga erya Canada n'agamba abavubuka muyingire amagye mujja kunneebaza oluvannyuma bino byonna bitegeeza ki tugenda kubeera nga tubitunuulira mu bugazi bwabyo nzikiriza tusooke tukole bwe tuti then ate tukomewo tutindige eggendo lye twolekedde olunaku olwaleero Naffe mu National Unity Platform sinza kuseka n'ensanyuka nga batuuka ku ekyo kibaliko naye mbasaasirako ekintu kimu nti bakulemberwa omuntu atalina experience mu byabufuzi n'ebizibu nze nga nze byenfunyeemu siri mu kumuvoola Honorable Kyagulanyi talina experience mu byabufuzi ebyobufuzi n'okwadministeringa ebintu ebirala byanjawulo kuba ye elective politics yayimuyingira mu by-election mu 2017 nze elective politics namuyingira nyina emyaka 19 nga nesimbawo ku kifo ky'eggwanga lyonna sigamba nti nno manya biki kuva ku kyalo paka ku national level oli ovuganyaaki nali nvuganya ku bw'abavubuka okubeera omwogezi w'abavubuka mu Uganda yonna ne batulondera Namboole n'empangula ne tugenda mu general elections ejjinja n'empangula nga nyina emyaka 19 nga gwe mulundi gwange ogwali gusoose okwetaba mu byobufuzi okulonda jjukira omuntu akkirizibwa okwetaba mu byobufuzi ng'ayina emyaka 18 nze wali wayiseewo gumu ne neesimbawo kakati bano abantu abalala bamunenya bandi munenyezza nga oba oli awo balekamu nti omuntu gwe tuli mu kunenya ye yaliko essannyalaze naye ebya administration byo biralamu kyovulaba Honorable Nsamba agambye mbiwulidde wano ekibanenyesa bano kuba bakiwagi naye singa bwotyo bwotreatingamu bakiwagi singa Museveni takyalina muntu yenna bannaffe mu National Unity Platform oyo ye Daudi oba David Kabanda asubscribinga ku NRM Pirao oba PLU kakati byonna ng'obitunuulira akugattira ensonga gyali mu kuwa Daudi Kabanda ye y'abakiwagi mu kibiina kya NUP bano betusiiba tugamba nti bajeemera ekibiina kakati ye ensonga eno agikutte mu nkwata egamba nti
Bobi Wine yajja mu byobufuzi nga talina experience. Ne wano wali Bobi Wine talina experience. Kyova olaba ensonga azikwatanga bwe mulaba azikwata. Era yongera okutegeeza nti singa enkwata gyakwatamu ensonga nga ne NRM oba General Museveni bwe yalinga akwata ensonga amazima ga Katonda singa NRM teina muntu n'omu. Then nojja n'obuuza ekibuuzo nti ddala munnayuganda kyeyegomba enkola za NRM nga bwekola. Gwali eyampuliriza diri wali wegombye enkola za NRM engeri gyekwatamu ensonga zaayo. Tutunule ddala Bobi Wine yeetaaga kufaanana Mwami Museveni, NUP yeetaaga kufaanana NRM. Tutunulire ku ngeri Mwami Museveni gyakwatamu abali b'enguzi. Tuveeyo tutunulya Mwami Museveni gyakwatamu ebyenfuna by'eggwanga n'engeri gy'abidibagamu n'abo ababa balidde oba bakutte mu keeki y'eggwanga engeri gy'abatreatingamu. Ne gye buvuddeko yatugamba nti abantu abali b'enguzi mubaveeko kubanga bwe tubakwatako bayinza okusuula eggwanga. NUP oba Bobi Wine bw'atyo bw'ayagala okukwata eggwanga. Ekyokuddamu kiri nti nedda ne Bobi Wine ayina eggwanga wayagala litambule. Ne tuveeyo eyo tujja ku kya Daudi Kabanda atugambye nti yayingira politics nga wa myaka 20. Era ye najja ng'avuganya ku buli mutendera. Ne Bobi Wine yayingira politics mu 2017 ate najira mu by-election. Mu kugira mu by-election n'atayita mu miwaatwa mirala oba mu makubo malala gayina kulinnya kubeera nga afuuka omubaka wa parliament. Yensonga lwaki talina experience nenge gyakwatamu ebintu ya kibogwe. Daudi Kabanda bwagezaako kubeera ng'ategeeza. Naye njagala kugamba Daudi Kabanda nti Bobi Wine agenda okujja mu byobufuzi. Era simanyi abajeganga Daudi Kabanda experience ki, simanyi oba experience bagimanyi nga ki, because Bobi Wine njagala kujjukiza Kabanda nti ebiseera ebisinga abantu abali ebweru w'ekisaawe balaba ensobi nnyingi okusinga abali mu kisaawe. Ebbanga Bobi Wine lyamala ng'ayimba ku byobufuzi kitegeeza ensobi nnyingi ze yalaba ezeetaaga okutereeza ng'abali munda tebasobola zitegeera. Bwe baba bazimanyi nga tebasobola kubeera nga bazikyusa z'abalema. Njagala kutegeeza tiimu y'omupiira etraininga wiiki namba. Nene wankubadde betraininze wiiki namba nga yetegekera match. Kyetaagisa kocha okubeera ku touchline. Dwaki alina okubeerako abajjukize nti kino twakikoze bwe kiti, gwe gundi oyita wano. Kakati omuntu abeera ebweru alaba nnyo okusinga abali munda. Abali mu NRM kyova olaba bwe bamala obbajjako ebifo ng'alyoka obwongo buzuukuka budda. Naye nga bamaze mujjako kifo, bw'abeera akyali mu kifo ekyo talinyega kigambo, bibeerawo nga mikebe mikalu. Ne bamunyenyeeko katono olwo alaba ebibi atandika olaba ensobi kubanga omugaati guvudde ku mmeeza. Kati Daudi Kabanda bw'oba buuza Bobi Wine experience asobola okubeera ng'agikusinga. Lwaki? Bino ebintu abitunuulidde, abirabye. Yagenda okujja mu byobufuzi nga buli kyoyagala okwogerako akiyimbyeko. Ekitegeeza nti yali asalawo abalekere politics wammwe naye abawabule. Oba tutegerekese abalekere politics wammwe naye abawabule okuyita mu nnyimba. Yagenda okulaba afuuyira ndiga mulere mitwe mikalu n'agamba abange kakati parliament bw'eba egaanye okujja mu ghetto kejje mu parliament. Parliament bw'eba egaanye okujja mu ghetto kejje mu parliament. Okuva ghetto lwe yajja mu parliament mulowooza abamasuuti tebakaaba. N'ekisumbuwa Daudi Kabanda kubeera nga ayuuya Mwami Museveni si yoyo gwe baali basuubira. Ayuuya General Museveni si yoyo gwe baali basuubira. Daudi Kabanda y'omu ku bantu abazze batembeeta General Muhoozi for so long.
yomu kubabadde ku bubaga obuze butegekebwa ne kye batunda kiganye okugulibwa abantu. In fact nakano nkogere kye batunda kiganye okugulibwa abantu nkalesse kati oli eyo ogamba sajjime naawe koogere alatwala eri koogere ani gw'okubya emiggo deka jeno w'eggwanga omumanyi. Anyway ye Daudi Kabanda agamba nti Bobi Wine enkola gy'akolamu ebintu ya kibogwe n'ekirala abikola lwa butamanya. Naye nkugambye nti mwami Museveni enkola gy'akolamu ebintu abalyake bebeeyagalira mu ggwanga, ababbi bebeeyagalira mu ggwanga, gw'oba oli mubbi oba oli ki kola by'oyagala azironga zitotaataaganyiza mwami Museveni. Oba okategedde. So ye Daudi Kabanda njagala kubeera nga muvaako muteeke ebbali. Bwe manga mutadde ebbali nzikiriza twolekere ebigambo ebirala. Ebigambo bye njagala tube nga tugendamu. Olunaku olwaleero ndowooza tutandike n'olunaku olwajjo. Olunaku olwajjo twalabye General Museveni ng'ali ne mutabani we era nga ye CDF w'eggwanga Generali Muhoozi Kainerugaba nga bali mu bitundu by'e Kaweeweeta gye babadde bagenze okubeera ng'oba oli awo balambula n'okulaba abasirikale okubazaamu amaanyi n'okubawa essuubi ababadde bamaliriza training okwegatta ku ggye ly'eggwanga Uganda. Bingi ebyabaddeyo bafulumiza abasirikale abawerera ddala 1,000 1,000 bwe mbaseerabidde naye nga tetusukka waawo babadde 1,000 ne weebuuza kale eggwanga ku bizibu bye tulina amagye ddala ge twetaaga yabaffe buli we tuba tugenda mu kampeyini nga tutera okulaba nga baleeta amagye naye ne tuguma ngenda kubulira lwaki abamu tuguma. Kakati olunaku olwaleero poliisi eri mugenda mu maaso n'okubeera ng'eyita abavubuka okwegatta ku poliisi okubeera nga bajja okukuuma emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga Uganda okukwasisa amateeka. Poliisi eri mu kubeera ng'eyingiza era okusinziira ku mikutu gya poliisi gya Uganda Police bali mu kubeera nga bayita abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abagala okubeera nga mukuuma emirembe mu ggwanga abagala okubeera nga mwegatta ku kitongole ekya poliisi butereevu nnyo okubeera nga mwegattako. Now bwe mbadde ndaba emboozi eyo nzijukidde ne ŋŋamba okay poliisi eri mu kuyita abantu amagye gafulumizza nenzijukira ebigambo by'omusajja omugezi ddala. Yes abavubuka beebo muyingire poliisi ebintu bigenda kunyuma muyingire poliisi. Musajja abagamba akakadde ku mmeeza wali sirikale asookerwako kazeeyi omanyi okujja ku 45 ne bakuteeka kazeeyi abasirikale muyingire mugenda kulya nga balimya nti omanyi okujja kazeeyi kwana 45 blood n'oyingira enkadde ayayayayayaya sigamba mugende munoonye bujjajja bwammwe ku kyalo nti obuzeeyi obuli ku kyalo ŋŋamba akakadde k'ensimbi. Kakati bwe mmaze okulaba bino of course neebuuzizza abavubuka bonna abagenda mu maaso n'okubeera nga bayingira poliisi babala kaki nenzijukira His Excellency Bobi Wine bwe yali mu bitundu bwe yali mu ggwanga erya Canada yavaayo n'akunga abavubuka n'abagamba abange kino kye tulimu kijja kwetaaga okubeera nga tuyingira kijja kwetaaga okubeera nga abavubuka muyingira amagye kijja kwetaaga abavubuka okubeera nga muyingira poliisi n'akikkaatiriza naye nga temunnaba kubeera nga muyingira bannange musome. Yakubiriza nnyo abavubuka okubeera nga musoma. Abavubuka tagamba basajja omuvubuka asobola okubeera omuwala oba omulenzi n'abakubiriza musome
era n'abagamba ayagala okukwata obuyinza agenda okukwata obuyinza nga bw'atunula bw'ati agamba agwe jangu ofune obwa minisita agaawo gwe jangu nawe okulire kino kakati wakati mu kubagamba musome we yatuteera obubaka nga tugamba nti muyingire amagye temukomaawo muyingire poliisi era omunaabanga muyingidde amagye ne poliisi ebinaddako munambuulira mujja kuneebaza luvannyuma fenna tukimanyi tiwano mu Uganda okukyusa obuyinza mukwano gwange akalulu kayinza obutamala naye omusajja bw'ava naga muyingire amagye muyingire poliisi mujja kuneebaza oluvannyuma katugende mu bigambo bye then ate tuve tweyongereyo mu bigambo ebirala ekyobugagga kiteeke muno learn from this country mwegombe kuba bino bimwegomba byonna njagala mujje tubiteeke waka gwalina omukisa ogusoma soma kyonna kyoba osomye ekisome okikugukemu kwegayiridde we improving ofune ebisaanizo sagala munkalubirize mujje Mr. President nze sobola okukola kino nti wasoma kinti ate nali mu struggle musome musome kubanga mwe mugenda okukola omulimu ogw'okulaakulanya Uganda oli esente z'omuli w'emusolo inkusibe so musome improve yourself ekisemberayo ddala muyingire amagye omwana kyabagambye abadde mutuufu bw'obanga otereza empapula zo ng'okyali mutoototo nga tokaddiye ennyo kaye sigenda kwogera ku byakaddiwa nga tokaddiye ennyo ng'okyewulira muyingire amagye mukozese opportunity eyo muyingire poliisi muyingire public service mufune skills ezo you will thank me later mwebale nnyo omukulu agambye muyingire amagye muyingire poliisi mujja kuneebaza oluvannyuma kituzaayo wali emabega omukulu agamba okusinziira ku Daudi Kabanda waliye Bobi Wine akugambye nti gwawulira ng'empapula ozirina genda oyingire poliisi n'amagye mugayingire naye ate njagala nkuwa omulimu oli enguzi nkusibe kakati mu gavumenti ya Mwami Museveni abali b'enguzi tebasibwa era ng'oyagala okuwangaala obulungi mu gavumenti ya Mwami Museveni mwana tuli enguzi gwe ng'oyagala okuwangaala lyenguzi osanga abasajja yabbeza Global Fund naye nga yeeyagala n'otunuulira omulala nga abyeza luguudo ng'ali mu kweyagala n'olaba omulala abyeza amasomero ali mu kweyagala oli nabba amabaati g'abawejjere ng'ali mu kweyagala tebamusiba ne babuzabuzaayo ne bakolayo amawulire leero n'enkya ne biggwa ne bamuta ogenda okuwulira waliwo abaalidde zino katate ne wabeerawo ezitayinaako mbalirira nti ababaka buli omu tumuwaddeyo obukadde 1,000 tewali accountability tetubawoze naye nga Mwami Museveni bw'ayimirira eyo mu PDM Parish Development Model eyo agamba nti zino sente tuzibawa naye nga mulina okuzizza twagala muzikozese mumale muzizze naye nga abagamba atya akutta abantu nga 6 n'abateeramu obukadde 1,000 ye 1,000 si bungi kadde nga 10 ogenda omumaliriza nga mwenna we mugabana boyi tewali kyakkola nga tewali kye mugenda zikolera naye nga yawadde ababaka 1,000 buli omu tekuli accountability abasiimye kuyisa tteeka lya mmwanyi ne UPDF Act ly'eggwanga Bobi Wine agamba oli enguzi nkusibe Mwami Museveni agamba lyenguzi nfune wenkukwatira onkolere okategedde kyovola ba Daudi Kabanda tasobola kutegeera Bobi Wine ebibalo bye gwanga dizimba nga alijjemu agabbi n'agali yake kyokka ate Mwami Museveni ababbi mujje ku mmeeza
mujje mutukolera emirimu. So bwe kityo bwe kiri, njagala kubeera nga nvaayo. Wakati mu kuvaayo waliwo namukadde alina ebigambo byayogedde nga birungi nnyo 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 nnyo. Mukadde agambye eggwanga lino lyetaaga okukyusa obukulembeze. Ate nzikiriziganya naye, cause kino kiri mu constitution, kiri mu mateeka. Okukyusa obuyinza mu ggwanga Uganda tegwetaaga kubeera musango ebyaddala. Okukyusa obuyinza mu ggwanga Uganda kiri mu constitution kikkirizibwa. Lwakubano gwafuuka musango, akabonero akalaga nti wano tufugwa maje. Tusooke tuwulirize ebigambo bya namukadde ono, then bwe tukomawo tubeeko ebirala bye tugendamu. Naye nzikiriza nga tetunaba kubeera nga tugenda mu bigambo bino, nsooke nkwebaze. Tuwebale nnyo, webalire ddala okubeera ng'otugoberera okola kya muwendo. Nja kusaba otwegatteko, atannaba kubeera ng'otwegattako, atwegatteko mu butongole ng'osubscribing omukutu guno gwa muntu wa bulijjo DPTV Uganda. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga mu ngeri emu mukwano gwange angoberera. Teweerabira kubeera nga video yaffe ogiwa like. Buli wokwata like n'ogisimba ku video eno kijiyamba okudduka ku speed ya yiriyiri nesobola okubeera ng'etuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera nga agiraba wamma n'aginyumirwa. Information is power. Buli wogezaako okubeera ng'oteekako ekigalo etambula n'egenda ku buli muntu ayagala okubeera ng'agiraba. Nzikiriza mu ngeri emu tusooke tulaba akatambi kano then nzije twogere ebigambo ebirala. Ndi mukadde, but we need change. We need the new revelation. We need the new revelation and we need change in our country. Bantu bange, baganda banga bamanyo gaseka, ndi mutuze webunakabwa. Siri mugwira, ndi mutuze. Ne olwale tugamba twagala okunoonya enkyukakyuka eyanamada si busika bwa nsikirano. Sara kabi bw'anaavaawo kabuya ajje kave buya bw'anaavaawo omwana wa kabi yakole ki? Addewo. Nedda. We need change. Twagala enkyukakyuka. Tulabe embeera ki gye tuyinza okumanya abavubuka baatuvuga batya. Omukadde bwe yavaawo omuvubuka yasinga. Bannange bannayuganda bannange bannamanyo gaseka. Nze nkulira abakadde ku kakiiko kana ka district, naye nzija mu kifo kiri nga ngenda kuzoganya abakiteredde ku kansala SP3, ngenda kuzoganya aba constituents abakiteredde ku kalulu kaki. Mbagamba nti abakadde mwebereremu, abakadde mwebereremu, tebabavuga gamba nti kino kirabe eriiso lyeriiso lireme kutuluza bi Mukama abampeera ebirungi. Gwe Justin no bino nsiba mbi bagamba kibi nnyo omuntu okulemera mulembe ogutali gugwo. Guno mulembe olulimi lwakyuka. Biri ebigambo bye twayogeranga nga bamanyi abo be babeera nedda baaba. Kakati ne bw'obeera okootakoota oyina okwogera ku luniga olina okwogera ku luyaye kozi lwe lukola. Guno gwe mulembe gwatagenda kugukkiriza nti gwe mulembe ogenda kukosebwa nnyo. Mukadde omuwulidde eggwanga lyetaaga okukyusa. Kambeeko katono nnyo gyenziza nga nzija mu bigambo bya mukadde oyo. Agambye nti lino eggwanga si lya nsikirano. Njagala okukkiriziganya ne mukadde. Obukulembeze bw'ennono bwe bw'ensikirano. Tuddeyo mu mwaka gwa 2013 ku bigambo ebyawandiikibwa munnamagye eyaganyuka amanyiddwa nga General Sejjusa. Bwe yavaayo mu mwaka gwa 2013 n'atugamba nti General Museveni ateekateeka okuleeta mutabani we General Muhoozi Kainerugaba, era ng'ateekateeka kye bayita MK project. Ebigambo bino byaleetera General Sejjusa ebizibu, era agenda okudduka mu ggwanga, agende mu ggwanga erya Bungereza gyawangalira okumala akaseera. Yaleka ayina ebbaluwa gy'awadde emikutu gy'amawulire okwali Daily Monitor kosa n'omukutu
ogwa red paper emikutu gino oluvannyuma lw'okufulumya ekiwandiiko General Sejjusa kye yaleka jaggalwawo newankubadde leeta jamala ne giggulwawo wabula yali amaze okubotola ekyama ekigamba nti Mwami Museveni ateekateeka mutabani we ne kiyatuuma MK project era ekyama kivaayo 2013 ebirala ebyali mu kyama ekyo mwalimu oba mu kiwandiiko ekyo mwalimu baani abagenda okuyambako General Muhoozi okufuna entebe baani abalina okuva mu kkubo entebe eno okubeera nga agifuna bulungi abalina omuyambako mu kuyingira entebe n'okumuyamba n'abo abalina okuva mu kkubo afune entebe eno ebigambo byasooka ne babyewakana nali ndaba General Muhoozi nga bamu interviewinga awo babimubuuza n'agamba siina kirowoozo kyonna yadde n'akatono bwe katyo ebyo byonna bye boogerako ebya Muhoozi project obyo byonna tebiriiyo bya bulimba sibimanyi n'agamba nze njagala kubeera w'amagye saagala kintu kirala kyonna then bwe tuba tugenze era ku nsikirano tujja kufuna ku bigambo bya General Kayindo Otafiire bwe yavaayo n'agamba nti lino eggwanga si lya Mwami Museveni n'agamba lino eggwanga lya bannayuganda lino eggwanga si lya nsikirano entebe ekuweebwa mandate y'abannayuganda n'agamba talina buzibu ku General Muhoozi singa avaayo ne yeesimbawo ng'omuntu omulala yenna naye kyatasobola kukkiriza ye Mwami Museveni okakaatika bannayuganda abakakaatikeko mutabani we byali bigambo bya General Kayindo Otafiire gwolengera ku lutimbe lwo mu kiseera kino era ng'ayongera n'atugamba nti General Museveni lino eggwanga si liryo lya bannayuganda lino eggwanga si liryo lya bannayuganda tudde mu bigambo bya General Sejjusa mu katambi akamu ng'agamba Mwami Museveni nga agamba bannayuganda Mwami Museveni ajja genda oba ayagala oba tayagala ajja genda so bangi bavuddeyo ne boogera akaseera keetoolodde ng'ebigambo byabwe byogeddwa newankubadde byogeddwa General Museveni akyali mu buyinza awaddako leero ye Robert Kyagulanyi Ssentamu owoolyawo weewaawo singa kaali kalulu kamazima n'obwenkanya General Museveni yandibadde mu kiseera kino ng'atudde ewaka mu maka ge erwakitula ng'agenda mu maaso n'okubeera nga anywa ku tuta otuvudde mu nteeze mu ngeri emu n'okubeera nga atukulumulukuka ng'abaana ne tugenda tumwebuuzeeko ne mu kiseera kino ayina entandika gy'atandikamu ng'awandiika fellow Ugandans especially the bazzukulu tekijja kukola tekijja kukola ne baba ayina abazzukulu generation y'abajjajja eyo yayitawo ey'abakitaffe neeyitawo kakati ne tujja ffe abaana yes kati ffe tubeera bazzukulu naye nze siriimu bwe tubeera bazzukulu ne be tuzadde ayina abazzukulu bannakabirye is a generation yes taata okalakata anyway kale tuveeyo bwe tuba nga tuvuddeyo njagala kutwalako mukana akatambi ka Ajati Namyalo njagala tukaddemu then tujje tubeeko ebigambo bye twogera oba bye tugamba Ajati Namyalo omanyi nga situnabagenda mu katambi waliya mu kyalo eyo twabeerangayo n'abantu nga oluusi yabeeranga musajja nga bwefuula obutamidde ne bujja ne buwemulawemula ekyalo oluusi baabanga bakazi ne luwemula ekyalo kyonna nga kyetaaga kulukaliramu eitha mu lukube kibooko mu lutwale kwerosi oba okulukola ekintu kyonna kati Ajati Namyalo nze simwawula nnyo na full figure ndabira ddala nga kaliba yeemu cause bwewuliriza ebigambo Ajati Namyalo byayogera muwemuzi mbumpimpi muwemu bwewuliriza full figure muwemu so
katufune ebigambo bya Jatinamyalo nga sinnaba kubeera nga ngattako byayogedde ku Robert Mitembo Kyagulanyi Sentamu. Eyanzijjako Virginity nga temumwogeraku. Oyagala mutugamba. Kyagulanyi eyanzijjako Virginity nga temumwogeraku. Mwogeraku mmwe byomumanyi kubanga era we mwakoma okutegeera. Gwe bagambya neegaana. Twabeeranga wali eri ekamwokya nga ku Mariandi naye wa Antoine. Tebajjanga baba bayaye ba Kyagulanyi biki. Ajero so kuddamu statement eyo. Kati byayogera looza njogera byakuddisa mwanyi mugenda kuvaayo mu nvume ye njagala lumbuye oveyo yogera omutuufu eyanzija ku Virginity. Tokwata butambi buno bukookere bwe mwateekawo. Gwe yogera ebituufu nti Kyagulanyi ye yajjako Namyalo Virginity. Naye gwe omanyi lumbuye abasajja mu gavumenti eno n'abakazi bamutya. Lumbuye nalaba Jeno Damulira ngaga lumbuye byayogera eyo ebyayogera bifu tatumanyire nga Jeno kiki kiki ekikuddusa nga tewali agoba. Kakati Jatinamyalo mubasinze okutya agamba lumbuye njagala oleeta obutambi naye Jatinamyalo oli mufumbo batoli mufumbo cause sirowooza nti omukazi ayina obuvunaanyizibwa ng'awa ne bbaawe ekitiibwa osobola okuvaayo n'otandika okujejembukana ebitalina makulu. Ne of course tukimanyi nti abaseegu bangi ate obuseegu obuteeyoleka ku maaso tubulinda ebiseera ebisinga omuntu n'ayasamya akamwa ayogere then netutandika okumanya ono lwakwambala ngoye naye mwe yajjudde emyoyo emibi gitambula naye atambula ayita tembo. So okuvaayo olwaleero oyogere ku Bobi Wine nti yakujjako embuzi yagitwalawo ekyaliyo yagitwalawa kale tuyinza obutabuuza gye yagitwala naye twagala kubuuza nnyabo ani yabikubuuzizza kuba nkimanyi oli mukujejembukana bujejembukani tomumanyi olaba mulabe niyo oyagala nnyo oyogere ate temukolera gavumenti naye bifo nga tonnaba kubeera ng'oyogera mwandibadde musigala eri mu mboozi z'amalwa gye munywera bwakata ne bafulufiga kale ne baseegu banno gye mwandibadde musigala n'otalumba mukyala mwami ayina amaka ge on top of that n'ekitiibwa okubeera nga otandika okumunywerako bukyayi obwenjaye si bwe kiri wandibadde at least otunuulira abaana be n'otunuulira mukyala we no respecting amaka. Simanyi oyinza okuba toyina maka omanyi omuntu abeerawo nga ssebo mugumba naye ng'awa amagezi abazadde kale oyinza okubeeraawo nga gw'oli kyetwala oli ku maka ga musajja oyagala kujolonga naye kansuubire nti maama babi ebyo bitono nnyo binafu nnyo ab'obwongo obunafu we bajja amanyi obbawozaawoza so Jatinamyalo wekkakkanye bwe kaba nga kakiba kayita batya bano abaagala ennyo okukola sex akasagazi bwe kabeera nga akasagazi Kyagulanyi yava ku levoyo ebyaddala si mu buyi naye noonyayo baani tumuwe yaani gravity in fact mukwano gwa genda eyo oba Charles omumanyi owasiya anoonye Charles zala okubeera eyo ng'alunduze kakati mu kifo ky'okubeerawo ng'okuba obufaananyi n'ebirooto biri awo ku Bobi Wine Charles gy'ali anoonya mukyala simple n'amwetereereza ate nakyo tubeere ku ekyo anyway kale eyabadde ndowoozayo naye ndowooza kyayiwa enjaye tebamunywera ku buli muntu koza abantu babeera n'ebitiibwa byabwe mwe mwaseegukaseeguka ddemimwa misiiwuufu
mwogera buli ekibasaze nga temufuddeeyo bagenda bawulira batya naba netulabye ne gavumenti eno manyi gavumenti eno buli musegwe muwadde omukiso giweerezaamu fulufiga akola ku TV presidential advisor ebyaddala ne ku busegwe obumuli kungulu ne naye ali mu kuweereza Najeti Namyalo sebo gyali aweereza ate no mukulu kale tutwala omukisa guno okwebaza gavumenti ne General Museveni nti mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola nno kya muwendo singa buli musegu muntu mumutukuŋŋaanyiriza ne mumuwa kijja kukolera ddala makulu gavumenti mukole ku byafaayo mukole ku byafaayo mukuŋŋaanye abasegu mubajjeyo eno ababbi bonna mubaleete mubateeke mu NRM mubawe ebifo muso oba presidential advisor musobola n'okunoonyaayo oba deputy assistant deputy assistant byenjogera gyebiri deputy jagala kubebaza mwenna betutambudde namwe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mugoberedde omukutu guno mukola kya muwendo amazima ga Katonda mugulu tetubatwala just for granted but tugamba nti muli baddala kuva ku ntobo ya mitima gyaffe tusiima mwebale nnyo mwebalire ddala yenze Sajime abeerawo buterevu nnyo wano ku mukutu gw'omuntu wa bulijjo DP TV Uganda nga nkutuusaako ebyo byokka ebibeera ebyenkizo ebitali byankizo tubireka kubanga eggwanga lino Uganda lisinga kukola bitagasa bannayuganda kale nno ebyo ebigasa era nga bigatta ku ggwanga lyaffe Uganda bye tulondobayo ne tugamba bino bye byenkizo katubireete tujje tusobole okubeera nga tuwa endowooza zaffe oba oliawo naawe otuwa endowooza ng'oyita mu comment tujja kubeera nga buterevu tugisoma era tujja kubeera nga tujja ano tugyogereko mbadde Sajime mu ngeri emu mukulu Morgan yabadde ku kamera so nga ate tuyinawo Abe buterevu nnyo yabadde mu production okulaba nga ebifaananyi na buli kimu kikutuukako nga kiwooma era nga kiri masavu tusinkane mu mboozi endala atakuumira mpeera abatukuumire tubaagala nnyo peace and love abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tucaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 07 07 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kumumala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu